Omunigeria yafumita Sharon ebiso n'amuttirawo mu kibuga ekya Dubai. Katukaddemu. Omunigeria yafumita Sharon ebiso n'amuttirawo mu kibuga ekya Dubai. Sharon ono nno mwana Munnayuganda eyali agenze e Dubai okuyiiya obulamu. Waliwo ebitaagenda bulungi. Omuwala ono okufa kwe kwa mabegako we twogerera kuwezeza omwaka oba emyezi 8 nga we batunnyonnyola. Naye obadde okimanyi nti paka kati tubadde tetuzuulanga kituufu kyaviirako Sharon kufa. Woba oliawo twebaze Balista Timo okukomyawo emboozi eno era twebaze n'oyo eyamutuukiridde n'amubuulira ekituufu ekyaviirako Sharon okufa. Wennyini mu katambi kanene w'oba otuula owulirize bulungi nnyo ddala gwe nkuba kyeyo. Immwe ba freelancers, immwe abagendagenda ebweru ne mutuukeyo nti mwagala emirimu nga gibakkiriza okutambula wano ne wali abaagala bakkaliwali benjogerako. Obadde okimanyi nti ebintu binene bituuka nnyo ku baana abawala abaagenda okukola n'abalenzi nno bibatuukako. Bw'oba teweegendereza ye maama nze ani asalira omufu omusango? Ffenna ly'ekkubo tetumanyi bumanyi tugenda tutya. Yenze Sheila Adita nkugamba nnyo subscribinga ku YouTube channel yange olw'ensonga munnange tubeetaaga ate era tubeetaagira ddala subscribinga, kwata ku notification bell nga buli video yonna yonna gye nteekayo onyambe ogirabe ereme kwetako. Videos nano tuziteekayo nga tulina ensonga, twagala kuyiga, kwejjukanya, kubaganya birowoozo, kwekansolinga, kwebeererawo, kukola mikwano, jangu otwegatteko. Gwe ng'omu abali kakiiko kano kikkakatako okusubscribinga, okulayikinga, okuviewinga n'okukomentinga. Comments zammwe abaana baziyigamu ebintu bingi. Katuleme kwogera nnyo, katusooke tugendeko mu katambi kaneeno ate era tukomewo. Mu bwetoowaze obw'ekitalo njagala okutuusa okusaasira ate era n'okwetonda eri famire y'omwana ono Sharon, omwoyo gwe Omukama agulamuze kisa. Munansonyiwa vidiyo gye nakoze emisana. Vidiyo eyo nagikoze ng'aliwo omuntu antuukiridde ng'anoonya mukwano gwe Sharon, ng'emboozi gy'awulira abuusabuusa mbuusebuuse, naye amazima okusinziira ku ssimu gye nfunye kati kikakasibwa Sharon yafa. Omunigeria yatta omwana n'amufumita ebiso n'amutta, n'afumita boyfriend we naye n'amutta, n'amala naye ne yetta. Byali wano mu UAE. Okusinziira kuwona nkubidde essimu bwaŋŋambye. Era nze mbadde sikimanyi nti kyaliwo nadda kozi awezezza ndowooza omwaka kuba yafa mu June. Ali mu myezi almost 8 bukyanga afa. Omwana w'omukazi n'afiira mu maanyi. Njagala owulirize emboozi eno owulire ekituufu ekyaliwo. Emboozi ennamba ojja gisanga ku YouTube. Balisa Timo ye page ku YouTube. Naye gegana okumala ku maloboozi ag'omukyala nga mpa ebigenda mu maaso. Hello. Hello, nze gwe wadde namba ku TikTok. Zalada agamba ebya Sharon. Ogamba otya? Kyendi ogamba otya? Kati Sharon obadde omumanyi? Bombi mbamanyi. Babadde babeerawo? Twali tukola nabo paka lwe baatandika okugira okukwata abaana. Naye wali okola mba China? Yeah. Okay. Kati olwo what happened? Naye twali awo kuba omuvubuka mumanyi n'omuwala mumanyi. Naye ate omuvubuka ye mumanyi nti yali mukwano gwange. Yali mukwano gw'omuvubuka? Yes. Twali awo ebyabagundi olwatuukawo ne bakwata abaana. Ndowooza we baayawukanira. Ne bagenda Ajumani, we batuuka Ajumani omwana n'afuna omulenzi omulala. Bwe baayawukana bagenda bonna? Bagenda bonna Ajumani, olwatuuka eyo ndowooza omuwala n'afuna omulenzi omulala. N'alekawo ono. Yeeyo nno emboozi gy'owulidde mu katambi ako.
emboozi eyo Barrister Timo mwenna mumumanyi bulungi yakomezaawo emboozi ya mwana muwala oyo Sharon. Sharon yatuva dda ku maaso mu June mwe yafiira, omulambo gwe ne gukomezebwawo e Uganda n'abeera ng'aziikibwa. Naye obadde okimanyi tubadde nga tetufuna budde kulondoola mboozi y'ono mwana. Tuyinza n'okuba nga tubadde twamwerabira dda kuba ate era si yasoose. Bangi baganda baffe abali eyo e Bulaaya bafunirayo ebizibu, abamu bafiirayo, babattirayo, babatulugunyirizaayo, babasibye mu makomera, abamu bo kennyini ne beekolako ebikolobero ng'ebyo. Emboozi zaabwe ne tugenda nga tuzibuusa amaaso. Anti n'eya Sophie era yafiira Dubai nayo twagibuusa amaaso. Gw'obadde okimanyi nti nno Sophie naye battamutte oba nedda? Emboozi eyo twagibuusa amaaso ne tugamba Sophie yavudde ku kizimbe ne yeekanyuga naye nga munnange nedda. Byagenda okuzuuka nga Sophie waliwo eyamukanyuga obukanyuzi. Embeera ze tubeeramu e Bulaaya omuli ebintu by'omukwano, omuli obujja, omuli obutayagaliza, omuli okwegombagomba, omuli emitima emibi, omuli enkwe, omuli effitina, omuli engeyi, byonna bitutuusa ku buzibu. Tugenda ne tukola ne tubeera n'emikwano nga tegitwagaliza. Tugenda ne tubaako bye tukola ne tubinyumizaako mikwano gyaffe ne banyiiga. Tugenda ne tubeera mu bulamu obw'okucakala, naye nga mu kucakala eyo gy'ogenze tomanyi ki ky'ogenda kuggyayo. Ogenda kuggyayo mikwano, ogenda kuggyayo balabe, ogenda kuggyayo ssente, ogenda kuggyayo bwavu, oba ogenda kuggyayo ndwadde. Ki ky'ogenza okuggyayo? Abaana abawala bwe muba mugenze ebweru, bwe mutuuka ekiseera ne mumanyiirayo ebweru, teweetwala nga bw'oyagala. Sooka otunuulire essako y'abantu mw'otambulira. Bano abantu kika ki? Banyiiga batya? Babeerawo batya? Bw'aba anyiize yeeyisa atya? Ebintu ng'ebyo. Abantu abo Aba-Nigerians bagamba si be bantu abangu ab'okukolako emikwano. Naye I don't know why girls don't listen. Aba-Nigeria abo si bantu bangu bakolako mikwano. Ekisooka bali short tempered. Omu-Nigeria ali short tempered ate nga si ye muntu omwangu ow'okaminga down wabanga anyiise. Omu-Nigeria tebamuwabula, Omu-Nigeria tebamugamba, Omu-Nigeria asalawo mangu, Omu-Nigeria anyiiga mangu, Omu-Nigeria mutemu nga w'olaba Omusudaani. Kati w'obanga obeeteekako nnyo oyinza oddugenderamu. Bayina embeera zaabwe. Twateekayoko obutambi mu mwaka gwa 2021. Aba-Nigeria gganga ennamba bwe yavaayo n'amajambiya n'etandika otemaatema abantu mu kibuga kya Dubai. Era tubateerayoko obutambi obumu. Omwana Omu-Nigeria bwe yakera ku makya n'atta mukozi munne mu ggwanga erya Saudi Arabia, yamuttira mu kkubo ng'ensi yonna eraba. Balwanira musajja. Era ne tubateerayoko akatambi akamu. Mu Nigeria, Aba-Nigeria bwe bakka ku musirikale Omuwarabu mu ggwanga erya Dubai ne bamuttirawo. Ebyo byonna twabibateerayo. Kansuubire vidiyo ezo mwaziraba. Era ekyabaviirako n'Abannayuganda okuba nga babaaningibwa okugenda, ekyaviirako Abafirika okuba nga visa zaabwe ez'okugenda okukolera mu Dubai zibeera nga ziri on limit. Lwaki? Lw'abo abantu. So wano wembuuliza Abannayuganda, why don't you learn ku bintu bye muba mulabyeko? Ebintu oba obirabyeko biyigemu, obisengejje, obitegeere, otandike n'okwewala ebintu ebimu. Kijja kuba nga kikuyamba. Vidiyo eno siri mu kuvumirira muntu yenna, siri mu kunenya mwoyo gwa mugenzi. Tusaba Mukama amusonyiwe ebyo byonna ebyamusobako. N'abo bonna abaakafiiramu, omuli Sharon, omuli boyfriend we, n'oyo yennyini Omu-Nigeria yamala obbatta naye ne yetta. Bonna tusaba emyoyo gyabwe Mukama agiramuze kisa. Abasonyiwe ebyo byonna ebyabasobako kubanga ate era naffe eryo ly'ekkubo
tuteekayo obutambi buno just kubajjukiza mubeere vigilant ku bintu ebimu n'abantu abamu mubeere nga mubeegendereza. Yenze Sheila Adita, empaagala nnyo.